الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد بوبو أقرأ كتير نزامو زينا وزيو وكيبان غوليتي يكم على الحمد لله إيه إن شاء الله تمتن الله تبارك وتعالى نعمتين دوغنا أمرونجي amajjuvu mu bujjufu bwago tumwanjagira omulungi Allah subhanahu asebingerabye okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe ow'ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngampulira temumpa vibe nga twogera ku nabbi Muhammad naku zino mpulira musaba vibe buli kimu njagala vibe ate nange bwe mpujogera ku nabbi manjagala mumpe vibe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate vibe tunagisabira wano mu bituuti so Allah tabaraka wa taala kirize nti ffe tumutenze n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago bana inaamira omwoyo gwange n'ejammwe lubeerera okutya Allah subhanahu wa taala fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jami'i khalqihi ekyo kyekiramu omulungi Allah tabaraka wa taala kyatulamira ffenna era kyalamira ebitonde bye byonna siyinza kukibuusa maaso okukibalamira entakira kuba mmanyi mwe muli okwesiima kwaffe fi ddarain ku duniya kuno ne mu bulamu bwe tululunkanira obulamu obw'oluvannyuma manyi ffenna tululunkana kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radin anna nga Allah tabaraka wa ta'ala ffenna atusiimi bwe mbaseerabidde omulundi gwaffe gwe nasembayo okubeera wano munzikirize nsooke neetonde ekituufu maze ennaku nga sijja nayina omukole wange waka nkulisaayo bonna betwali nabo seeri yange saamulaba n'abalala naye alhamdulillah betwali nabo muganda wange oyo bombokaye yaliwo twali ffenna n'abalala alhamdulillah twali ffenna mukuliko eyo bwe navaawo wiiki ezizzeeko kituufu mbadde nga nkwatagana nesobola kubaawo nsooka kwetonda bwe kikosezza olw'obutajja bwange nsaba mu nsonyiwe n'abadde abasanyufu olw'obutajja bwange leero mulabye nzize amanyi omuyizi lubeerera omusomesa bw'atajja agamba alhamdulillah nereero tazze abayizi bonna gye bali omusomesa bwakasitaga ntagenda kujja nga bagamba alhamdulillah kati mmanyi wayinza okuba ne wano waliwo abali mu kkowa ly'abayizi abafaananako bwe batyo seri yange tolimu naye alhamdulillah ala kulli halin abatali mu kkowa eryo mbayozaayoza era mbasaba mu nsonyiwe bannange olw'obutabaawo omulundi ogwaggwa bwe mbaseerabidde twakoma ku hadithi yaffe eyokusatu hadithi yaffe eyokuna ndowooza eyokuna حديث يا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه nzijukiranga twamwogerako ebigambo bingi era betwali ffenna nkakasa bulungi nti bwe twogera ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu nkakasa nti mumanyi okusinga oba oliawo nange yamwogerako olwo naye twagamba tunyumiza hadithi nga ajjako ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti inna ahadakum
mazima ddala omu ku mmwe yujmaa khalquhu oba buli omu mummwe buli omu mummwe yani buli muntu yenna eniyo process nabbi gyagenda okwogera yagamba nti yujmaa khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa Allah subhanahu wa ta'ala akuŋŋaanya okutonda kwe nga kutandikira mu buto lwa maama we okumala ennaku 40 hadithi gye nnina leero njijje ku simu ekitabo sizze nakyo olw'ensonga nti mbadde situuse waka oluvudde mu lugendo ntuukidde wano naye suubira yeeyo yagamba sallallahu alaihi wasallam nti buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala ng'amutonda atandika okutonda kwe ng'akutandikira mu buto lwa maama we era nabbi yagamba nti atandikira mu buto n'amalamu ennaku 40 nga nutfa hayawaanu manawi nga mazzi nabbi yakoze ekigambo nga tonde sallallahu alaihi wasallam yali sallallahu alaihi wasallam muntu wansonyi nnyo naye ng'akimanyi nti buli omu ajja kukitegeera yani nutfa ennabi sallallahu alaihi wasallam kyategeezaamu manyi mwenna mukitegedde ntegeregese buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala atandika omutonda nga nutfa nga tonde nga tondo nga tondo etonde eryo Allah subhanahu wa ta'ala alijja ku mugongo gw'omusajja ne ku mugongo gw'omukyala amazzi agazaala omwana Allah yatubulira mu Qur'ani we gava baina sulbi wa taraibi baina sulbi wa taraib as-sulb we wano ku mugongo wewa wakati wano mugongo wano mbaka bona baita bata esabiro lyerirwa munkizi jamil amazi g'omusajja gava wano wakati mu mugongo ku nkizi ndowooza nga ashekhe watugambye ku nkizi oluganda lwa shekhe lule luba si lutuufu kyekituufu tayib ag'omusajja amazzi g'omusajja gonna gavaawa ku nkizi simanyi mwe mwakijjawa nti ono omwana wange wa muntumbwe omwana kuva ddi nga wa ntumbwe wangi ekyomwana w'omuntumbwe simanyi gye kiva naye nkiwulira mukyogera abaganda lubeerera nti oyo omwana wange wa muntumbwe naye ala kulli haali kiyinza okuba ndowooza kiva mu ntumbwe nga bwe munsinza okitegeera mumbeera efaanana bwetyo munsinza okumanya nti wa muki kuba n'entumbwe nayo era erina omulimu omunene mu kuzaala omwana si bwe kiri ndowooza mmwe kyemwajja amaanyi ago agava mu ntumbwe ndowooza mwebasirako ga nti ewange wa mu ntumbwe atalina ntumbwe tazaala kale okugamba nti omwana owange ono wa mu ntumbwe ndowooza طيب Qur'ani yetubuulira nti omwana ava min baini sulbi ku nkizi amazzi g'omusajja gye gava ate ag'omukyala gava ataraib we wakati w'amabeere wano wakati w'ekifuba baita taraib amazzi g'omukyala gakola ki we gava kati ne gajja gasisinkagana n'ag'omusajja Annabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti amazzi ago gamala ennaku 40 nga gali mu fomu ya liquid ntegeregese gakyali mazzi nutfa ntegeregese gamala ennaku 40 ennaku 40 nga gali awo amazzi ago bakiyita hayawaanu manawi spams ndoza luzungu olutuufu spams hayawaanu manawi ntegeregese era bwe gabeera mu fomu eyo gaba tegannafuuka muntu atanaba kufuuka muntu ntegeregese awaliwo ebigambo byabafukaha bingi hatta bambatuka nokugaa nti kikkirizibwa bwe mukkanya ne mukyalawo oba yani tekikkirizibwa muntu we mukikola eka nga tategeezeza munne mwina oba mukikanyizaako babiri bwe muma nga temweteeseteese omusobola okukkanya ne mugaa nti omwana ono tulindeko okumuzaala tumuggyemu bwe muma nga mukkanyiza ne mukyalawo ntegeregese musobola naye kisinga okubeera aslam kwe kozesa family planning methods nyingi kati eziriwo olwaleero okusinga lwe mugenda kujjamu olubuto kuba kiri risk nnyo ntegeregese
tibbiyan yani mu mbeera ekisawo kiri risiki nnyo okugyamu olubuto olwo nawadde nti luba lwa nnaku bunaku ntegeregese kiba risiki nnyo okusinga lwe mukozesa family planning method yonna ne muziyiza okuba nga muzaala nyingi waliwo akisima akaweta waliwo empiso bingi hatta waliwo ne condoms waliwo naye tujja gobamu emirundi ogujja jagobamu abaana abato tubeere nga eno hadithi yantu bakulu bokka naye almuhim kikkirizibwa naam okuteesa ne mukyalawo nemma nga temugenda kukola ki kuzaala ntegeregeze kyaliwo kyalabwako nga sayidina Jabir ibn Abdillah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu صحح عنه في الحديث عند البخاري أرجع النبي صلى الله عليه يقانتي كنا نعزل والقرآن ينزل اشيغامي تشو تعزيل كيتغيزا اشباكو سنغا نعزل كيتغيزو كوبانغا olini mkyalawo naye bw'otuuka mu mbeera naam withdraw ntegeregeze bwana ekitegeregese withdraw طيب ngekibikako bwentyo ndowooza Sheikh Allah kuwangaze withdraw ntegeregeze basahaba ridwanullahi alayhim bagikozesanga naye mu kiseera bagikozesa wal qur'anu yanzil qur'an yalikola ki qur'an yaleka walam yamna'uhum ash-sharr shay'a feneta kola ki singa kyali haramu singa aya yaleka mbagirawo ne bagamba nti mukirekerawo ntegeregeze naye shariati yakigaana ekyalaga nti kikkirizibwa obusiraamu tebukiinaako buzibu bwonna naye ekisinga okubeera aslam ekisinga okubeera ekirungi kino mumpulirize bulungi naddala abafumbo mumpulirize bulungi ekisinga okubeera ekirungi okwawukanako ne withdraw kuba erina darar erina okukosa ntegeregeze tibbiyan mu mbeera ekisawo yuzo ntwalina omusawo oba simanyire era aliriddawa yatuyambako olulinga byetukoonako akakoonamu nositaamu naga nti bituufu madde negomanyo nalero abeerewo era tuyambeko mukoona mu stamp naye almuhim mu mbeera ekisawo withdraw si nnungi si nnungi ekosa ekisinga okubeera aslam ate nga kirungi kwe kubanga tukozesa methods endala n'obanga wenna weemaliramu ntegeregese kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola omukyalo ono nga buli woobeera naye bw'otuuka mu mbeera eyo wenna akkamula bulungi ntegeregese wa amma buli wokozesa method ya Sheikh Rule ya withdraw tugikuwe tetugikuwe kiganje tugiwandiise lyange nasalullah taala kale teina nanyini waayo tugireke teina nanyini waayo olwokozesa method eyo nasalullah alafu walafia bulwokozesa method eyo toggwayo wenna ntegeregese ate buli wotaggwayo wenna ofuna darar ofuna okukosebwa ofuna okukosebwa idhan ekisinga okubeera ekirungi amanyi kye batukubiriza kwe kubanga wenna obeera ne mukyalawo yani wenna noggwayo ntegeregese Allah subhanahu wa ta'ala yakola omukyala nga buli wobeera naye wenna takulekaamu wadde omaliriza oweddemu naye bw'obanga kozesa methods endala ezitali ezo omaliriza ofunye okukosebwa kungi ensonga lwaki abantu ab'emazisa bokka balwala nnyo seryange ogambye mukakola mutya naam seryange agaye ntakakolangako naye akawulira buwulizi bakayita naam nga bwakogedde nze sikamanyi nnyo mpulira mbuga sabbuuni bwagambye naye almuhim kabulabe kabuki kabulabe omusiraamu yena takubirizibwa kakozesa olw'ensonga nti oba weteekateeka wekka ate bwe weteekateeka wekka omaliriza okoseddwa ntegeregese idhan ensonga lwaki abantu abo ebiseera ebisinga ababeera mu mbeera eyo bamaliriza beekosezza ntegeregese ogenda okulaba omuntu ali mu myaka 25 naye nga tasobola kubeera na mukyala we olw'ensonga omubiri taguteeseteese buli wobeera n'omukyala omubiri gwonna oguteekateeka ne gujja gwonna ne gweta ntegeregese kubanga lwe tubeera ne bannaffe mu muzannyo ogwo
omubiri gwonna gubeera mu training gwonna gubeera mu nsonga ntegeregeze kubeddera ku bwongo era bagamba kyabulabe nnyo omuntu asobola n'okugwa eddalu okumusanga ng'anaatera okugguka n'omukanga kyabulabe omuntu asobola okugwa eddalu kubanga obwongo bwonna bweera focused eyaseri yange zaganjo biwulira naye almuhimu omuntu asobola okukola ki asobola okugwa eddalu ntegeregeze tibbiyan banaye bino mbyogera kubanda biwulira ne kumbasawo nga babyogera kakati mu mbeera efaanana bwetyo omuntu yenna okweteekateeka nga talina munna amuteekateeka kyabulabe ntegeregeze kyabulabe Allah subhanahu wa ta'ala yakola omubiri gw'omukyala nga gukuteekateeka nga tonnaba nagukwatako omubiri gw'omukyala gukuteekateeka tonakola ki just mujaddadi kulaba bulabi bwoti n'omulaba otandika omubiri gwo gwonna okukola ki okweteekateeka amasanyalaze n'okubwa amasanyalaze notandika okweteekateeka abamu abalina obwangu ennyo bamanyi n'obutatuuka nga yenna yeemazeeyo ntegeregeze naye abasajja ab'amaanyi mu kisaawe ekyo wano aba yeteekateeka wetesitesa agenda okutuuka nga bisimillah mashaallah asaza kimu ntegeregeze tayib kati mu mbeera efaanana bwetyo tugambye igwe omu okweteekateeka kikosa era nga bwe kiri ekyobulabe okubanga teweemaliddeemu okoze withdraw ntegeregeze bw'okola withdraw omaliriza teweemazeemu ng'oleese obuki ng'oleese obuzibu ntegeregeze n'emethodi zendala tezirina buzibu kusinziira ku basawo singa batuga terina buzibu mpulira yakaweke simanyi nnyo methodi zezo zetaga musawo n'atubuulira mpulira akaweke mpulira empiso mpulira empeta olidde eba bisomesa babine ku tvs bibeerako mpulira waliwo neyekiveera ekiveera ey'obupiira ntegerege eyekiveera nkigezeza tekiba kiveera tayib zonna zikirizibwa naye ekiveera ndoza nayo si nnungi seryange atubuulire singa okukola naawe tekola ki kwezo zonna kizibu okuba nga teri nnungi naye kubanga sekanza abantu bangi bebuliko abakola yes kyempulira nti ziba abamu zibageza abalala zanko babuuza message bebityo waje naye tujafuna omusawo awalira omusawo waffe simulaba taliwo naye luli yatukola bulungi kale ethan omusawo seruyangerera tugaye kyekyo tayib tugaye nti omuntu amala mu mbeera eyo ennaku 40 ennaku 40 nga sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti thumma yakunu alaqa mithla dhalik oluvannyuma n'afuuka ekisaayisaayi mithla dhalik nga bwe kityo nabbi yategeezamu ennaku 40 ennaku 40 ntegeerekese n'agamba sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu mudghatan mithla dhalik oluvannyuma n'afuuka ekinyamanyama mamdugha lahmu mamdugha ng'ennyama gy'ogaayizagaayizaamu ntegeerekese obbala ebbanga eryo lya nnaku 10 era ameka ana zinnaku 10 nnaku 12 ntegeerekese bw'amala mu mbeera eyo thumma yab'athu Allahu ilayhi malakan oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amutumira malayika Allah n'amutumira malayika ntegeerekese Allah bw'amutumira malayika n'akola bino wammanga wa yu'maru bi 4 kalimatin nga Allah agidde malayika yekola ebintu bimeka bina ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala bamutumye ajje emuwandiikeko ektuba amalahu
onem Allah laga ati wa yuqalu lahu najiga malaika yo tigendo wandike emirimu je jagendo kola byonna biki byagendo kola bulambwe bonna ntegeregese mu Qur'ani Allah laga subhanahu wa ta'ala thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa etonde lino Allah ga nendi fuula ennaku zino 40 ennaku 40 ameka ana thumma khalaqna al-'alaqata mudghah oluvanyuma ekisayisa kino Allah ga nendi fuula ekinyama ennaku 40 ameka ana kitegeza ennaku 40 nana kikumi mwameka thumma kasawna al-'idhama lahma oluvanyuma lw'ekikumi mwabiri Allah ga fakasawna al-'idhama lahma jagerekes bigwira mwana ase agasemba bino byonna biba biggwa mwana nga gawedde Allah najambaza ennyama najambaza amagumba awo wennyini n'atuma malayika ntegeregeze niza Qur'an ne hadith bitambulidde wamu bwejja malayika Allah subhanahu wa ta'ala najiragira okubanga ekisookera ddala najigamba nti oktuba amala wandika emirimu gy'omuddu oyo gyonna gyagenda okukola ntegeregese byonna byanabeera na anti process ene yenna ku 12 yevuddeko kati Allah agamba nti fa khalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma au Allah nayambaza ekinyama kina amagumba oluvanyuma enda kuchukua mwana ntegeregese era ne hadithi yennyini egambye thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ay mithla 40 ntegeregese naku 40 kinyama nyama kati bwe tuvaawo fakasawna al-'idhama lahma ebigwera mwana agasembayo ana naam ntegeregeze kakati awo Allah subhanahu wa ta'ala ajitume kisoke wandike emirimu gy'omuntu ono gyagenda okukola si kyekyoka wa rizqahu nabiki byanaalya bannange rizqi yo Allah yagiwandiika dda wallahi Allah yakola ki kati bw'oyagala okuyingira mu yaseru yange omala biseera ntegeregeze bw'oyagala okuyingira mu yasudayisi omala biseera ntegeregeze buli omu rizqi yo Allah yagikola ki Allah yagiwandiika dda toyina kyo kyataasa bwe basaidoza ali Imam Shafi'i alayhi rahmatullah yagamba nti lamma alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri itma'annat qalbi yagamba nti bwe namala okutegeera nti rizqi yange teri ayinza gitwala okujjako nze omutima gwange ne guntebenkera ntegeregese wallahi rizqi yo yiyo teri mulala ayinza giyingiramu nino omugwe twali naye mukwano gwange omu nga tulina tuli mu mmotoka ne batuleetera emmere ng'ejala etuluma naŋŋamba sheekh tusooke tulye nga tunagenda kusisinkana abantu bali bagenda kutulyako emmere yaffe ne mugamba bwe banga riziki yaabwe kweri ne bwe tuliira wano era tujja kugibasanza bwe bateriiko ne tunagenda ntubatuulamu tebajja kola ki naŋŋamba sheekh tulye naye twali ku bwangu ne muga nti atugende tubeere nabo banaalya mune nga tuvuga motoka nga tubasisinkana bwe twabasisinkana era gwe twali tugambye ali baali babiri ng'omu asiibye ng'omu akoze eki asiibye owokubiri nagamba bannange mba naatambula siteeka mu lubuto kintu otwanga oyinza okyankalana mulye emmere yammwe ne mugamba okireme ku riziki tebaliiko Allah teyagikola ki teyagibawandiikako tebaliiko ntegeregese babakubaako wallahi bandi badde bakwe bali wakiri bagamba bai katujja tubasanga awo oba bateekawo embeera yonna ekola ki nogamba waye tunabawaako ntegeregese naye almuhim tebaaliko era nga bwekityo bwe kiri nti omuntu yenna manya nti riziki ye bayiyo temuli mulala giyingiramu bitegereka bannange tayib kakati ekyokubiri malaika kyekuwandiikako rizqahu omuntu ono agenda ku riziki ye ekyokubiri wa ajala n'okugira kwe Allah kyeyagerera kyekyo ntegeregese wa ajalahu Allah yagera nti akaseera kano mulina kubeera wano mu masjidi Rayyan era mmwe Allah bye yateekateeka okubeerawo teri mulala
ntegeregese Allah kye yateekateeka ku ajaliyo nti kati olina kubeera mu kifo kino, kati olina kukola kino, kati olina kufa kaseera kano, wallahi toyinza kukyusaamu. Ntegeregese namusajja mukulu omuntu agende ye buyukwe baali tugenze kusoma dduwa ne banyumiza ekyafaayo ky'okufa kwe. Yatuuka mu mmotoka mu paaka n'asiŋŋaana munne eyali kyamani w'okukyalo, n'asiŋŋaana munne mu takisi ng'atudde waati maaso. Takisi ebulayo takisi ejjudde babulako omuntu omu, ono kyamani yajja ne munne nga bali babiri. Omusajja balaga kyamani nyinza okugenda nga togenze ssebo, kansooke nkuviire mugende mukuuma ekyalo. N'amuviira kyamani n'atula ne munne bakole ki? Banamawulire gaddemu okufuna nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takisi yonna ekoze eki nga Allah yamugaye nti vaayo ajaliyo tennaba kukola ki? Ajaliyo tennaba kutuuka, vaayo eyaba netuuse babiri bagenda era tebaasukkawo ne bakola ki? Idhan ajaliyo bw'eba etuuse wallahi tolina kyosobola kukola. Nkyala mesazeo family subhanallah olaba Allah bwakiteekateeka nti gwe tolina kufa kati ajaliyo tolina kutuuka naye yaba nekoze eki? Soko baviiri bekyabwe kigenda. Idhan mu mbeera efaanana bwetyo ajal Allah subhanahu wa ta'ala yagiwandiika dda. Ntegeregese tayib. Ekyokuna Allah n'agiragira ewandiike wa shaqiyun aw sa'iidun, omuntu ono anaabeera mulongoofu oba taabeere, oba taabeere. Ntegeregese awo nno waliwo obuzibu bunene. Waliwo obuzibu buki? Bunene. Oli agenda n'agamba nti nze already Allah yampandikako dda obwonoonefu, kati nkyatereeza ki? Tembawuliranga kaawo? Kuba nabbi yagamba nti Allah akuwandiikako wa shaqiyun aw sa'iidun, ono anaabeera mwonoonefu oba anaabeera mulongoofu. Awo wansi tujjawo era hadithi ekyagenda mu maaso. Ntegeregese naye anaabeera mwonoonefu oba anaabeera mulongoofu. Tayib kaakati obuzibu ne bujja. Omu kufa asobola okugaa nti kaakati sheekhe nkyatereeza kinongoosa ki? Nze Allah yampandikako dda obuki? Obwonoonefu. Ntegeregese ya jamaati alkhair barakallahu fikum. Hadithi eyo ekigambo ekisinga ogitunyonnyola obulungi kigambo kya Sayyidina Jaafar as-Sadiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Alina ekigambo ekirungi yayogera ku nsonga eyo. Yagamba nti inna Allaha khalaqana, inna Allaha khalaqana, Allah yatutonda ffenna wa arada bina ashiya, n'abako Allah bye yatwagaliza nga Allah yabikola ki? Yabitwagaliza. Wa arada minna ashiya, ate Allah n'abaako ne byatwagalamu. Ntegeregese inna Allaha khalaqana, Allah yatukola ki? Yatutonda ffenna ng'abantu. Wa arada bina ashiya, Allah n'abaako ne byatwagaliza nga Allah yabyagala kuffe. Ntegeregese wa arada minna ashiya, ne wabaawo n'ebyo Allah byatwagalamu. Biri Allah yabitwagaliza ayina byatukola ki? Ne byatwagalamu. Ntegeregese n'atugamba nti fala tushghilu anfusakum bima arada Allahu bikum amma arada Allahu minkum. Bannange temwefuulanga bize ku ebyo Allah byabaagaliza okusinga ebyo Allah byabaagalamu. Ntegeregese buli weweefuula bize ku ekyo Allah kyakwagalamu. Ntegeregese takun kama aradta anta, obeerera ddala nga kyokola ki? Obeerera ddala nga kyoyagala. Ntegeregese bwe weefuula bize ku ekyo Allah kyakwagalamu nga Allah akikuwa. Qur'ani weegamba eina
قرآن الله قال ويزيد الله الذين اهتدوا آية وقامة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله قال ويزيد الله الذين اهتدوا ماذا فعلوا من قبل اهتدوا تيجي واسو كولا الله قال ويزيد الله الذين اهتدوا الله يونغرابو abalunga mu buki obulungama ntegeregese ekitegeeza nti baamala kukola ki kulungama kitegereka bwe baalungama Allah zaadahum huda n'abakola ki Allah n'abongera obulungamu ekitegeeza nti bonga bo aradu lhuda fazadahum llahu lhuda bayagala obulungamu Allah n'abakola ki Allah n'abongera ntegeregese إذن إيشو الله جعل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بل وفوك وشو يقرأ إيشو الله جعل جي الله جعل جي ما كتمولي الله جعل والذين اهتدوا زادهم لا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أي نعم تقرأ والذين اهتدوا الله قال أبارونغما الله نابا كولي راشي زادهم هدى الله نابا كولي راشي نابونغيرو كولونغما eshike zandi bo bacherondera balungame Allah nachikola ki nachibawa ntegeregese nishita komoko wa atahum taqwahum Allah subhanahu wa ta'ala atena abongera okola ki Allah nabongera okumutya ntegeregese bali aba Musa falamma azagha Allah qulubahum bwe bamala okwebuza ne Allah abakola ki kasita beesula mu ttiini bo ne bagamba nti ffe tuli babuze ne Allah n'ababuliza ddala ne bo ne babula ntegeregese ekyo kye bagambye nti gwe ng'omusiraamu beera kyoyagala beera kyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukufuula ekyo gwe kyoyagala tayib gwe bwonaano bw'oba oyagala kubeera bugagga noonya ssente Allah ajja kuwa obugagga ويزيدهم خشوعا بباتغير الله وين الله نابونغيرو كومتي نابونغيرو بuteme kuye ntegeregese baba butachikola Allah ndi badabawa akidi la bana bitegereke botadanga onoga nti nze ninakubeera muononefu bona yagala okukumira muononefu ngane Allah akubuliza ddala ngobeera muononefu ddala bona yagala okubeera omusiraamu ngane Allah akola ki akuwera ddala obukkiriza ngobeera mukkirizo waki owannama ddala ntegeregese ekyo nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam fi lhadith i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ntegeregese kati amakulu gavuddeyo yagamba sallallahu alaihi wasallam i'malu banaye mwe mukolere emirimu ntegeregese fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu buli omu Allah mugondeza ekyo kyakola ki kitegeregese idhan gwe bwotagamba nga nti nze ate nabbi yagamba nti amuwandikeko wa shaqiyun am sa'idu nze ndi mulina kubeera muononefu kambeere ddala muononefu gwe weeretera obuzibu buweeretera obuki obuzibu ekyokubeera omwononefu tomanyi oba Allah yakikuwandikako kimulekere Allah subhanahu wa ta'ala bitebikwatako ntegeregese Allah kyakwagalamu gwe kyoba okola ngaku mulimu wa kitiibwa sallallahu alaihi wasallam yabaga kati ya rasulullah ebyokusaana okusiba tubiveewo bakyakuwadda n'abaga nti imalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu banaye mwe mukole Allah bye yabalagira ekyo kye kigambo kye mbaga Sayyidina Jafar Sadiq kiddeyo ndaza amakulu mugafunye kati ntegeregese Sayyidina Jafar Sadiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ekigambo kye kivaayo bulungi yagamba nti inna Allaha khalaqana ekyo kinyonyola bunyonyo paati eyo kyagala nnyo ntuuka ku paati eyo yagamba nti inna Allaha khalaqana Allah yatutonda wa arada bina ashiya n'abako Allah byatwagaliza yabimanyi gwe tobimanyi ntegeregese wa arada minna ashiya n'abako n'ebyo Allah byatwagalamu byatulagira okukola tayib la tushghilu anfusakum bima arada Allahu bikum
temuteekayo obwongo bwammwe ku ebyo Allah byabagaliza. Ntegeregese ahamma arada Allahu minkum, ne muleka ebyo Allah byabagala. Gwe Allah byakwagala mu byoba okola. Allah kwagala kusaala saala, Allah kwagala kusiiba kola ki siiba. Allah yasoma Qur'an, soma Qur'an. Bineno byanze ninakuba mwono ne birekere Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo binazima yanze ninakubeera mwavu, ninakushika mbeere wano ate mnaife ewaffe tuli ba ahlan ebyo muli baavu ebyo Allah yamanyi obo inakuba mwavu bamugagga. Genda ku mulimu okole. Ntegeregese tayib ndo pate tukitegere bulungi. Kati ezo nnaku 12 bwe ziggwa, Allah agamba thumma yunfakhu fihi ruh, aw Allah rahma malaika nejja nekufuwamu omuki. وهنا خلاف بين أهل العلم والله ما يباوكنا ومويو الله غفوا مدي، الله غفوا مدي. الفقهاء النفقه بقى بعد 120 يوم رمضان كتكون موامقة تكون موابيري نتاكي. وأما الطب الحديث سيسأل وروا عليه وابساو بقى منكم مكم يامقة بعد 40 رمضان مكم يانا Mungu afuwa moyo boye baga. Lakini alfuqaha ama iba fiqh baga mati hadithi yekimala yagami nako makumi amega chikuma amega ero bana kino mukitegere kasazuwere nako 12 genyeze meke jemieze na haram. Isma'ul karim barakallahu fikum. Haram cha haram okujja mu rubuto kwangu yabera afuse muki haram la yajuz. Erabu okikola tu'tham ofuna omusango. Kasita kiwera ennaku 10 ameka kasita luwero obuto ennaku 100 amezi emeka totawano kujja mu lubuto oyo jja mu muntu. Ntegeregese. Wa amma qabla 120 ngal suna kuza 12 ntegeregese bafuqaha bagamba kikkirizibwa bokkanya ne mukyala wonto mwana tumukole ki hadha yajuz kikola ki kikkirizibwa naye era muyina kudda mu basone babuulira ekkuba eriri aslam kwekyo mumujje mutyanga temukoseddwa. Ntegeregese bwe kibeeramu okukosebwa nga tukireka nga tumuza. Bana ebitegereka wano before ennaku 12 tebakiyita isqatul janin, tekuba kujja mu lubuto ikhrajul hayawanul manawi, kubeera kujjayo spam ziziri butazikiriza kwa activatinga. Ntegeregese wanje naye ekyo nakyo tumala kwebuuza ku basawo ate walina okubeerawo okukkanya wakati wammwe mwembiriri. Tokikola wekkano gati omukazi ono kamuggyemu olubuto nga tamanyi haram. Oba omukazi bw'ateepika n'agamba nti neseru yange ono neera ayagala okunzaaza omwana sijja kumuzaala. Tulina banaye munasonyi okukola kuseru yange mukwano gwange. Tayeb kakati hadithi omuntu waweze ennaku 12 aba amaze okukola ki okufuuka omuntu waddala era tumujja. Tugambye nti ennaku 14 bwe ziwera tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa kujjamu. Ntegeregese bannange ebya boyfriend girlfriend haram. Oli bw'atagamba nti seeka yatukkiriza ng'oli ku boyfriend girlfriend haram. Ntegerege mu Busiraamu tusulinayo girlfriend boyfriend relationship. Ntegerege bino bye twogeddeko nti mukkirizibwa okukkanya ne mukyalawo ng'oledde muli baki. Ntegeregese tayeb omuntu oyo omwana bw'aba ne bw'aba afudde ng'ali myezi 4 kitegeeza akolebwako emikolo butereevu abaliko ahkamu zonna eziraga nti muki ti muntu. Tayib Nabi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza butya process eyo bwetambula. Ntegeregese ekirala twakyogerako wali ka nkiddemu kikoleyo katono. Bannange amazzi gano ani avunanyizibwa ku seksi y'omwana mulenzi oba muwala? Wali musajja. Ntegeregese bw'otanenyanga omukyala nti bannange maama Amina ngenda kumugobewa nga aganya okuzaala abalenzi
kizibu kiri kugwe sikumamani sikumamamina ntegeregeze oba azaala balenzi bokka oba azaala bawala bokka kizibu kiri kugwe ntegeregeze kubanga gwe supplyinga abagamba nti omusajja omukazi lubeera yalina xx sibwe kiri ate omusajja supplyinga x oba y chromosomes siri wa rahisi ntegeregeze siri wa rahisi nasomako katono kakati x oba y chromosomes omusajja yazikola ki yaba nazo ntegeregeze ye lubeerera omukazi alina xx ntegeregeze kati buli woleeta xx nesisinkana n'ez'omukyala nga xx olwedde oyo omwana abeera muki abeera muwala ntegeregeze naye bw'oleeta xy ng'omwana afuse muki ntegeregeze yensonga lwaki allah bwayogera ku bakazi yagamba nti nisaukum haruth allah koza kigamba nti bakyala bammwe baliyanga ennimiro ntegeregeze balinga haruth allah gamba nisaukum haruthun lakum bakyala bammwe nnimiro zammwe ntegeregeze kyoteeka mu nnimiro kyosuubira bw'ojja n'osiga ebijanjaalo bw'otalinda okungula kasooli ntegeregeze na ntekola oti okuleeta xy bana waliwo kye bayita alqadaa alfiqiya maasira abasajja abo babisomesa naddala abasawo abaliwo olwaleero balina ebyokulya ebakubiriza okulya n'ofuna nosobola okubanga ofuna otobeka luganda lutuufu nobanga okola ki bakubiriza ebyokulya nti olya ku kino nekino nekino nekiri nekiri tegeregese ekyokubiri basobola okukubamu babiyita bakikibi bakubamu nosobola okubanga omubiri guzaala chromosomes ezo eza xy n'ebirala abasawo babimanyi nyinza obutabigamba engeri gyesiri mu field eyo yakisawo naye bwogenda mu ddwaliro n'ofuna omukugu mu ekyo asobola okuadvisinga ku ki kyoyinza okukola okulaba nga osupplyinga xy ntegeregese naye ilmu sigimanyi nnya eina no si byakiyaye bituufu naye ebyo bijja nnyo amanyi batugaba bijja nnyo mu kifaananyi omwana afaanana ani ntegeregeze yensonga lwaki bagamba nti omukazi yakusinziza amaanyi olw'ensonga nti omwana ekifaananyi yatutte nnyo ekyewaabwe ekyokubukojja ntegeregeze wa amma bw'omusinza amaanyi ekifaananyi kifaanana nnyo ekyo kijja mu kifaananyi bwe bagamba wal ilmu inda allah nange sibimanyi nnyo mpulira biwulire ntegeregeze ekyo kijjira mu kifaananyi si mu sekisi y'omwana wano mu sekisi ekyo kya musajja kiri ku musajja omukyala ye allah akoze kigambo haruth kyomusigamu kyakola ki kyavaamu ng'okyomuteekamu kyavaamu bw'otasiganga kasooli nogamba amatooke gaagaana okukula mu lusuku luno nsize kasooli naye amatooke gaagaana okujja bwe tubaawo bagamba musibe emiguwa agenda gweddala omuganda waffe kubanga yasiga kasooli ate kati alinda matooke kyoteeka mu nnimiro kyokola ki kyokungula ntegeregese n'omukazi bw'atyo kyomuteekamu kyokola ki nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam fa inna arrajula minkum la ya'malu bi'amali ahli aljannati wano nawo waliwo obuzibu banayi mubuwulirize nabbi yagamba nti omu ku mmwe asobola okukola omulimu gw'abantu b'omujjana hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa naaba nga tasigazaayo okujjawo okuyingira ejjana ka distance katono akenkana enzira ntegeregeze naye nabbi sallallahu alaihi wasallam alaga nti fayasbiqu alayhi alkitaabu allah kyeyamuwandiikako nekimukulembera ntegeregeze fayamalu biamali ahli nnar mu kaseera ako nga anaatera abadde anaatera okuyingira ejjana nekamusimatuka nakola katono nnyo mulimu gooba nakola omulimu mu mirimu gy'abantu b'omuliro ntegeregeze fayadkhulu nnar naafa nga ayingidde omuliro subhanallah aasha hayatahu yusalli ويصوم ويتصدق وحج وعمل في النهاية دخل النار
awangadde nga asaala asiiba agenze naye Makka buli kimu akikoze bwe badde obulamu bwe ntegeregese naye mukumaliriza n'ayingira omuliro nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam mukumaliriza n'akola ki n'ayingira omuliro nabbi n'agamba nti wa inna arrajula mazima ddala era omukummwe la ya'malu bi'amali ahli an-nar asobola okuba nga buli kaseera abadde mwonoonyi mubbi byonna abikola kakikyalina yenna ntegeregese mubi akola emirimu gy'abantu b'omuki b'omuliro ntegeregese hatta ma yakunu bainahum wa bainaha illa dhira' naaba nga tasigazza okujjako yingira omuliro ka distance bwe kati yagamba sallallahu alaihi wasallam fayasbiqu alayhi alkitaba naye ekitabo ne kimukulembera Allah jabalawo ne kimukulembera fayamalu bi'amali ahli aljanna nakola omulimu gw'abantu b'omujjana fayadkhulu aljanna nayingira ejjana ekitabo ekimukulembera kiri kyawali mu myezi ena naam tolo buli azamanya wanje myaka 9 akola mirimu gya mujjana naye ng'asigazza essaawa dakiika afe fayamalu bi'amali ahli an-nar nakola omulimu gumu ogw'omuliro ogw'omuki fayadkhulu an-nar nayingira omuliro tewali buli azamanya wanje aiwa kakati naye kimugwana kino kati Allah tayinza kukola buli azamanya ma kana rabbuka bidhallamin lil'abid Allah si muli azamanya ku baddu ntegeregeze yaqulu ulamauna ridwanullahi alayhim amanyi batugamba amanyi kola ki batugamba kino mukikwate nti batugamba nti husnu al-khatima yakunu liman istaqama dhahiruhu wa saluha batinuhu bumunakwata ekimulyo kwa mumaze okuva mu ishikali buzibu mba muvuddemu yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la abamanyi batugamba si nabbi abamanyi batugamba nti husnul khatima enfe nnungi enkomerero ennungi yakunu liman istaqama dhahiruhu ebeera ku oyo ng'atereezezza kungulu ye yani emirimu gye gyonna gyonna agikoze ki yagitereezezza ntegeregese subhanallah asaala asiiba kungulu ye betulaba nga byonna abikola biki abikola bulungi waswaluha batinuhu n'alongoosa ne munda ye naaba nga byonna byakola yabtaghi mardatillah anoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu asaala له مصباح أين التسبيح يسبح ناي تسبيحات لكم يرونكم نتجرجس يتصدق ناصدق ناكل بالنا لكن ماذا يبتغي هل يبتغي مرضات الله أم يبتغي مرضات الخلق أنا يا مقسم ساج الله سبحانه وتعالى وبقسم سبان نتجرجس أيزوكم أن نعم وابكولا نينغ موندايا نو يامبا غامبي ntegeregese Allah subhanahu wa ta'ala lwokuba byonna abadde akimanyi byakola si bibye n'amuwa khatima enkomerero nga si ki Allah n'amuleka ntegeregese wa amma omuntu ayagala okufa obulungi ayagala okukola ki okufa obulungi kwe kubanga byonna fe byetulaba abikola bulungi waswaluha batinuhu n'abanga mundaye waki anoonya Allah subhanahu wa ta'ala yoyo bwe mulabanga bulijjo mubi byonna byakola bibi naye nga lahu amalu ayina omulimu gwakola ya'maluhu lillah agukola agukolerani yabtaghi mardati llah anoonyaamu Allah namujjurula nga amujjana wallahi muyinza omulabanga byonna bikola mubbi buli kimu akikola ntegeregese naye nga mundaye waliyo ki kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala ntegeregese mukole bibi bino byonna mundaye anoonya kusiimisa Allah subhanahu سيدنا الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه لا سيدنا عمر ابن عبد العزيز بامولera omusajja oyo ng'agenda yewulira bambi nniya ye bwe yali
ng'agenda ku katale nabba omucungwa ab'okatale ne bamwegendereza omusajja oyo mubbi mumugendereze ng'ajja ku katale nabba omucungwa n'agenda n'enkeera paka bwe bamugulikiriza tumuteege ne bamuteega ne bamukwata ne bagamba nti obadde ogutwalawa banange munsonyiwe ne bamutwala wa amiru almuminin sayidina umar ibnu abdulaziz bwe bamutuusaayo n'agamba mumumpemu nga musajja amulaba mutya katonda nawaijanga lwaki obba emicungwa n'agamba mukama wange utajiru ma allah nze toneraliikirira nensuubula ne allah omubbi yagamba nensuubula nani nensuubula ne allah nina obusuubuzi wakati wange ne allah obutambula gwe tobumanyi n'amugamba busuubuzi ki n'amugamba gwe tomanyire nabbi yagamba nti omuntu bw'akola ezambi afuna limu nze ngenda nenziba neefuna ezambi litya lyakubba naye bwe mmala okubba omucungo ogwo atasaddaku bihi ngenda nenkola ki ngenda nengusaddaaka ate nabbi yagamba nti alhasana biashari amthaliha buli okola ekirungi nga allah akuwa 10 kati allah bwamala okumpa 10 nga kulina 10 lyampadde eryokusaddaaka ng'ajjako emu ey'obubbi ze maasigazaawo beka maasigazaawo 9 mukama wange tolaba nti mba mpita yensonga lwaki nze ndi busuubuzi wange bwe mutategeera ntegeregeze naye sayidina umar bnu abdulaziz alaihi rahmatullah namutereeza namuga nti olira bwe yamutereeza namuga nti alam taqra qawluhu sallallahu alaihi wasallam gwe tewawulira nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam kati nabbi yagamba ntegeregeze yagamba atya sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna allaha tayyibun allah muji allah mulungi la yaqbal illa tayyiba allah takkiriza okuggyako ebiki okuggyako ebirungi ekitegeeza nti bino byonna byokola byoya byanswa kubanga allah tabikkiriza kuba si biki sadaka allah jakkiriza nga nki wa amme neyokubba la allah takola ki tofuna obwongo ne budda nti bulijjo nkola nsobi ntegeregese lakin fi awali lamr yabadde alowooza akola ki alongoosa ntegeregese kakati musobola olaba omuntu mmwe nga mulaba omuntu oyo mubi omuntu oyo muki naye nga wallahi obulungi bwalinewo allah temubumanyi ntegeregese kyova olaba ngaomusiraamu nga tonnaba okusabira muntu yenna dduwambika abe nga kukoze kibi soka olowooze nti ayinza okuba alina ensonga mukyo ntegeregese omuntu asobola okujja nabba naam naye nga mukubba kwe ebirungi ebiri mukubba okwo tobimanyi kitegeeza nti okubba kulungi ntegeregese sayidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu omusajja yajja nava sayidina nga imamu al-Ghazali abu hamid al-Ghazali fi ihya ulumuddin yarimiza nti sayidina abdullah ibn abbas kana yabta'u ta'aman yalinga atunda mmere ntegeregese nga buli waafuna esente aziteeka mu kitambaala kye n'azinika mbwati mu kitambaala kumbe waliyo omuyaya amulengera nga buli zaateekamu ng'ajjanga n'ateekamu najja n'azijjamu kati ono waamala okukola abdullah ibn mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu n'ayagala okubalabalamu alabe ebitambudde bitya agamba nti fawajadaha qad hallat agenda okukwatamu nga pe temuli yadde ekikumi n'abuuza banne bannanga nandabidde kasente oba nkasudde ani alabirabye nga tewali n'omwalabye bonna abaali katale ne batandika okuba nga yadiuuna ala man akhadha balanga osabira omuntu onabbye sente allahumma iqta yadu sariq mubye omuteme kw'omukono wafal bihi kadha wa kadha mungu musule mu boda mungu mukole kino mungu bamusabira bibyere naye sahaba radiyallahu anhu sahaba kiki yasooka okuteeka mu bwongo n'asaba edduwa egamba allahumma allah wange omulungi ulya sahaba yebwa bamubbye yagamba nti allahumma ayi allah omulungi in kana akhadhaha ala haja bwe kiba nga azibbye abadde n'obwetaavu mu kuzibba ayina obuzibu ayina ensonga lwaki azibbye allahumma fabarik lahu fihi allah nkutawo zimuteremu omukisa zimuteremu omuki
subhanallah bamubbi yani allahumma barik lahu fi mungu teka mu mukisa agende sente wagendo ziteeka agaggawale aleme kuddamu kubba baba agenze mu ddwaliro kujjanjaba kwajjanjaba awone mungu teka mu mukisa ntegeregeze naye allahumma allah wange omulungi bwabanga omusajja oyo anzibye azibye ala jarima nga yegwe muzegwe mubbi bwatyo wagenda abba abantu allahumma ja'alhu lahu akhiru dhanbun yattakibuhu allah kusaba mugagga wazalekera akome kunza okubba sente zatutezi mugagga wazalekera akome kunza okola ki aleme kudda mufuna bwetaavu bobba aleme kudda mukulumya abantu balala bannange mumpulire bannange wallahi kigambo kwerekereza gwobone olumwe abalala baganyulwemu kigambo kikulu hadha huwa almanhaj an-nabawi yali entambula y'ekitibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yerekeranga alumwe abalala baleme kukola ki kulumwa ntegeregese mwera wido musajja yajje wa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'entende nabbi tiyayanga kintu kujonga bonna bali amuli okumpi abawaddeko ne bali bamwetiranga entende ngezo nga bonna abawa musoke mulieko ntegeregese naye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja yamwerera ekibbo ky'entende nabbi n'akituulako naali yeyasooka bagenda okulaba nabbi yali tabawaako buli omu nagawaayi nabbi omulabayo kyakoze omusajja yeezibisa ekibbo kiramba nga balaba nabbi tabawa wali ku ntende bwazirya bwalya paka batukosola nti ya rasulallah leero ng'okoze ekyewuunyisa neweebulizaamu ekibbo ky'entende nabbi n'abwatuka sallallahu alaihi n'abwatuka sallallahu n'aseka bwe yaseka n'abagamba nti bannange obwedda njagala okubawa naye omusajja yalise ekika ky'entende nga kikaawa neŋŋamba nti kangume mbafiirire ate nga wali obwedda saagala kwogera nga ajja kuswala kwe kusalawo zonna nzirye olw'okutaakiriza mmwe muleme mbakubawa buli omu yandibadde awanda ebbali omusajja ne mulaga nti kyakoze kibi maaso g'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okumuzibira ekitiibwa kye muleme kuwanda bbali nakwekokola lwaki azireese kinsonga lwaki nsazeewo zonna nzikole ki nabbi n'agumira ekizibu ekyo yakayirirwe balala baleme kukola ki na naye bagenda okawa abasiraamu gakakaawa omusiraamu yali atudde kusumula n'agamba ono empeera zimulemye oludde kale noyo wallahi wali musajja mukulu omugwe banyumiza tusaba allah amusiime yalina omukazi nga kizibu gyali ng'omukazi amwicunya amuyisa bubi omukazi naye sheekhe bwe yagerako nayemugaa nti omukazi waba akuyisa bwatyo lwaki tomukiriza n'omuta omukazi lwaki akumalako emirembe lwaki akukoza kyava yamugamba nti imaamu ntya simanyi muntu ayinza kugumira mukazi oyo okuggyako nze nasalawo nze kambonyeebonyi aleme kukosa balala nzikiriza mbeere naye kufe banaye waliwo ayinza nga gwe omukazi akola nti gwe sikyakusobola dde ewammwe either muyige bannange okuwerekera abalala baganyulwe ntegeregeze nga tumaliriza tugambye nti husnul khatima enkomerero ennungi okufa okulungi omuntu akufuna man istaqama dhahiruhu nga kunguluye akoze bulungi ntegeregeze neba kunguluye tambudde ne mundaye waswaluha batinuhu ne mundaye nabanga anonya mukusimisa Allah subhanahu wa ta'ala ntegeregeze bannange buli wokola nga tononyamu Allah wallahi ogenda yingira omuliro katono ki حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول الثلاثة أبسط الله النبي صلى الله عليه وسلم تسعر عليهم تسعر بهم النار حديث كذا بيقام الله بقى سوق سورة مريرو بيبريوا يا جماعة صلى الله عليه وسلم أبسط الله بقى سورة مريرو مني مبانو مهانغا أسوق يبدأ قارئ القرآن ومسمي واجي ومسمي القرآن أسانا ينجر مريرو واجه اوكبري عالم
omusajja nga mumanyi lahu ilmu Allah yamuwa ilimu ajirina era bwajogera muga nti wallahi omusajja ebigambo abyogedde oyo asaana oyingira omuliro naye lwaki Allah agenda bookya n'omugabi muntu ng'agaba lwaki Allah agenda bookya nda yaabwe ntegeregeze ono yasoma Qur'an bantu bagambe nti qaari Allah agenda muga nti waqad qil bayogera nti oli musomi wa Qur'ani empeera yo bakusasula vawa genda muli egwe wasomesa ilimu bagambe nti omusajja alim era bakyogera yingira omuliro wagaba osasulwa kikuswala ebwedeyo tayib inshallah kanange enfundikira omugabi abantu bagambe nti wali omusajja mugabi nnyo bannange era nakyo bakyogera waganyulwa bas ruh idhan bannange abanoonya Allah okubasiima mulongoose munda ntegeregese نسأل الله الإيمان والإخلاص في العمل سبحان الله توي وبكرزا نقول كل مجامع آمين سبحان الله تو بكرزا نقول كل مجامع آمين سبحان الله تبارك وتعالى تو بكرزا نقول كل وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله